ekyamazima Namuŋŋoona akuba kirege ate era omukubi w'ekirege walabe ebbala waagwa. Kale olw'okuba enkooko za Namutala tezidduukirirwa atali wa lubuulwe, kale nange nzize nsowoddeyo bwe nyinga mwana wattu oli omutulago oba oli atera okusamula obuleebo tugwaŋŋananyeko Mukunja na Kirugu tulokeze ku ndasanyi bye tulaba n'emiwanzi kubanga ebigambo maluma tegaggwa mu kamwa. Kituufu Namunkanga n'alwana talwawo kusimba ffumu bakubuulira olw'emikoko n'olata banjula enfumo ate gw'ogalamira mwebaza mutaayi ansudde ku ndasanyi eno mulimiriza agwa ku kkobe ndyoke njiweerera ebigambo mwetimba bujumbi byaweera omutanse ku bukukumbo twogere ebigambo bassebo ne bannyabo tubasanyukidde nnyo Buganda gye twasubwanga bulijjo ezze emazeeko nga muwogo anti wansi mmere wakati nku waggulu nva. Ani oyo anadda mu kwetulako ng'ow'ekigalansi mukadde nga Kanaala Nname bagamba nti ow'ennungu talannamira gye bazinira. Kalira ofananeko baatutubwata era mu kibiba kubanga ebigambo bigenda kukusuula eŋŋanzi singa onaaba tokkalidde. Ojja kusooka owomeka amatama enkondo kubanga nze ngenda kuluva ku ntono. Nze Munabusiro Saava Bosa Musisi Omulasangeye munnange Solomon Kaweesa akyalina ebimukutekute nga bwe mumanyi bannange byalobera Wanyindo okweggala naye eziva okumuzembiro nga muzenkanya. Nze mulinzeeko bw'anaaba ng'atabye era ddala wamma tunaagendana kubanga bagamba nti bwe galibeera mafumu tuligendana naye era siise bw'omu nga Walugongo ku bukukumbo nina mutaayi wange gwendi naye mu nvo era nga ddala wamma mbugiriziddwa. Olunaku olwaleero twasazeewo tubasomese ku byambalo by'Abaganda ebyedda nga bwe byabanga. Ebyambalo by'Abaganda ebyedda nga bwe byabanga. Ennyambala mu Buganda eyedda yabeeranga etya? Twateeseteese olutuumu nammwe muteere ku lutabanjaliire okuggyako oyo atalagala kwekuukubya ng'ezaana eddekera enju yanaaba alimu akasiikuuza kakubye emmombo ze ate ng'ajja na bigere byayo afiirwe. Bagamba nsiriikirira nfiirwa mwannyinaze ali omu naye ate bampadde enkoko emu bweti. Kale nno n'ogamba nti kiki? Ti ate bannyinaze oli omulala n'agamba mbu bannyinaze babiri ate bampadde enkoko emu. Tikati ate olwo onookikola otya? Mu Buganda era enkoko ebeera emu gye bawa omuko. Kale bassebo ne bannyabo kansumulule ntikwa ku mugomba ebigambo birungi nnyo olunaku olwaleero. Ebyambalo by'Abaganda nga bwe byabanga oba ennyambala ya Buganda eyedda yabeeranga etya? Ebyambalo by'Abaganda ebyedda mwana wattu gaalinga maliba ag'endiga n'ag'embuzi oluusi n'ag'ente. Ente ennyana baagambalanga. Abaganda abedda baayambalanga n'ebijagali eby'obutalaganya. Kale oluvannyuma baatandika okwambala embugo era omusajja eyavumbula olubugo yali musajja wa ŋŋonge. Nabawaako wano ku byafaayo by'omusajja w'eŋŋonge oyo bwe twali ne mutaayi Solomon Kaweesa nga tubannyonnyola ne mbagamba nti baali bamuyita Nalukuusi Kitezi naye alina amannya amalala ge yafuna. Oluvannyuma baamutuuma erinnya erya Buyungo ne bamutuuma erinnya eddala erya Wamala n'erya Kaboggoza oluvannyuma lyajja kubanga amannya ago engeri gye gajjamu baagamba nti musajja gwe Wamala Abaganda ensonyi laba bw'obajja ku maliba n'obazza ku mbugo erinnya Wamala ne lijja ne limukwatira ddala era okuva olwo ne balimuyitanga era ye yayingiriza ddala erinnya lino Wamala mu kika ky'eŋŋonge. Ab'eŋŋonge gye muli eyo kati mmanyi nti munkubira emizira kubanga mbanyonnyodde erinnya eyo Wamala. Musanyuse maaso ebisige binasamba ndege ku luno. Erinnya Wamala bw'etyo bwe lyajja mu kika ky'eŋŋonge. Kati n'erya Buyungo yalinnyanga ku buyungo. Obuyungo gwe atabumanyi bubeera buti obukuleetera okuwanvuwa ng'obulinnyeeko. Obuyungo abaana abato mu byalo edda baabulinnyangako n'atambulanga kwegamba wamma ne bw'abanga bakubye ffukundu kipido oba ono gwe bagamba mumpya atunda kwa kyeya oba mumpya awunyattaka ng'atambulira ddala bulungi ng'alinga omusajja omuwanvu naye nga bwe babumuggyako obuyungo mumpi nga nsuwa oba mumpi nga nkulukuku. Kale obwo bwe buyungo. Ono naye yalinnyanga obuyungo obwo n'asobola okusubula omutuba
okusubula okwera kwe tuyita okuyimbula omutuba kyekikolwa ekyokujja ekikuta ku muti omutuba ng'okisusumbulako tukiyita kusubula oba kuyimbula. Muwulira n'olugero nti omwana omuwala mutuba ataagusimba yasubula. Okwo si kusuubula wabula kusubula. Oluganda kye lubeeredde olugagga olulungi ennyo era oluwooma okuzaama. Yigiriza omwana okuwandiika. Ojja kugenda omugambe nti mwana wange njagala ogende osuubule amagi ogaleete ate yawandiike okusubula. Kati eri gy'agenda okusuubula tebajja kumutegeera bulungi. Olabye nti kiri kiwangaala. Kale nno olw'okuba nti mu kikolwa ekyokusubula yalinnyanga ku buti buli baamutuuma erinnya Buyungo kubanga yalinga alinnya ku Buyungo. Era musajja mukulu baamutuuma n'eryakaboggoza kubanga bwe yabeeranga mu kkomagiro ng'akomaga abaliraanyeewo baagambanga nti akasajja katubeeredde ki katuboggoleza ensaamu. Ensaamu bassebo ne banyabo kyekyalaani ky'Omuganda eky'ennono. Nanti tuli ku byambalo by'Abaganda kati naakyesamba ntya okukyogerako leero ng'ate tuli mu byambalo. Ensaamu ekolebwa mu muti gwa musasa ebiseera ebisinga oba oli awo n'emiti emirala naye nga abakomazi abatuufu ensaamu bagikola mu muti omusasa. N'omusambi ogwo nagwo baagukolangamu ensaamu. Kakati omusajja afunye amannya ago gonna Nalukuusi Kitezi, Buyungo, Wamala n'eryakaboggoza ye yavumbula olubugo. Era okuva olwo n'olwaleero ab'Engonge be bakomazi abakulu era Kaboggoza yakulira abakomazi abakulu omulungi. Ampuliriza ekyo nakyo kiteeke awantu kiwandiike. Manyi twabagamba nti tuteekateeka empaka z'olulimi Oluganda ezigenda okuyindira wano ku 90.4 eno 9.4 Dembe FM empaka z'olulimi Oluganda. Kati bino bye tubasomesa oba tolinaako obwo biwandiiko ojja kutuuka ekiseera ozibuwalirwe nga bakubuuza ebibuuzo nga bikutunuza Namulanda ng'omukonde era gwereddwako emiyungu ogamba abasajja babijjawa naye nga tuzze tubibasomesa. Kyobola waliwo omukyala ate tukubira essimu awo oba ali matuggaawo agamba nti nze buli kye muwogera mbeera mpandiika. Weebale nnyo oli muyizi mulungi era omugobereza ow'ensonga gendera ddala mu maaso n'okuwandiika. We kasita owulira nti abasajja balasanga ye batudde ng'okwata empandiiso oba akafumu ng'ofuna olupapula oba akatabo ng'otandika kuwandiika bintu. Kaakati ebyo ebyafaayo mbikuwadde by'omusajja yavumbula olubugo n'amannya ago engeri gye gajjamu nga geetobeka olw'emirimu n'engeri gye yalinga akolamu emirimu gye. Bassebo ne bannyabo edda abalenzi nga bakyali bato ddala baasookanga okuyita obute obukuunyegere oba obwerere nga tebambadde. Kaakati omulenzi we yawezanga emyaka 6 awo n'alyoka mwana wattu ate yeefunira endoobe. Endoobe zino zaayambalwanga nnyo mu biro ebyedda abaana abo okutuukira ddala abamyaka 6 emyaka 6 ng'ayambala ndoobe. Awo ne bamuweerako n'akaliba ak'embuzi akatonotono ako mwana wattu ke baabanga balabye nti ke kamutuuka obulungi okwambala ng'ayambala ng'era omwana mu biro ebyedda bw'olusuubira okuba nti bw'atyo bwe yabeeranga. Kaakati endoobe omwana omulenzi yajambalanga okutuusa lwe yaweza emyaka 15. Kale olabye kuva ku myaka 6 kutuukira ddala ku myaka 15 ng'ayambala endoobe eyo. Bwe yawezanga emyaka egyo olwo nga bamuwa embugo okwambalanga ng'ava mu maliba ag'embuzi nga bwe baagabawanga ne bagambala era ne bagakuliramu. Kaakati mutera okuwulira enjogera egamba nti avudde mu ddiba. Kati okuva mu ddiba kino kyabanga kisoko nga bakikozesa kutegeeza kukula oba okwesusunkula. Kabagamba nti yeesusunkuddemu avudde mu ddiba. Okukula okwo kwawerekerwanga ebintu bingi era nga kwe kuli n'okufuna omukazi. Era baayogeranga nti oyo ye mukazi we eyamujja mu ddiba. Oyo ye mukazi we yamujja mu ddiba. Nti oyo omukyala gwe yasookera ddala okufuna kwabanga kukula. N'olwekyo okuva mu ddiba kisoko kitegeeza kukula kutuuka mu myaka naddala egifumbirwa oba egiwayira
N'ofuuka mufumbo kubanga abedda abaana abalenzi babafuniranga ababeezi omwana ku myaka 15 talina kyamanyi nga bamufunira munne nga afunye omukazi olonga omukazi amujje mu ddiba kwe kuva mu ddiba. Kati endoobe ezo Ssekabaka Mukaabya Walugembe Seidi ntegeeza Muteesa asooka bassebo ne bannyabo ye yazidibya nga alina ekintu kyagamba awo ekikulu. Yagamba nti endoobe ezo temuddanga mukuzambaza abaana abalenzi mu Buganda wano. Oyo anaazambazanga abaana abalenzi e Buganda aveewo agende e Bunyoro. Bakabaka b'e Buganda babaddewo wano ab'ebyafaayo era bazzenga bakola ebintu. Twabagamba nti Kabaka kye kifundiko eky'ennono n'obuwangwa. Asobola okudibya akalombolombo era asobola okukatondawo. Kale nno ekyo tewali yali asobola kukiwakanya Kabaka Muteesa oyo asooka. Muteesa Walugembe Mukaabya Seidi Muteesa asooka kye yayogera yakyogera ekyo n'agamba nti tebaayo omwana omulenzi yenna gwe bambaza endoobe teziddamu era yazidibya akakalombolombo yadibya enteekateeka eyo n'ebeera nga tekyaddamu kulabikako kuba yagamba nti yawana ensonga endoobe nti zifungalaza abaana abalenzi obusajja bwabwe okitegedde zibafungalaza. Kati ekyo kye kyamuleetera okuwera endoobe Kabaka Muteesa asooka nagamba abazadde bonna mu Buganda temuddamu kwambaza baana ndoobe ezo. Omwana agenda kukula nga bambi ali awo afungaladde ng'afungaladde ate abeere lugojamye lubojje Ssekibotte embutante ewedde emirimu. Kakati ezo endoobe zaddibizibwa ezo nno yazidibya mwaka gwa 1876 1876 endoobe zidiba. Kakati nyenze ku byambalo by'abasajja abakulu mu Buganda. Abasajja abakulu nabo mwana wattu bayambalanga amaliba ebyambalo byabwe byabanga byamaliba naye ag'abaami abakulu naddala mu Buganda abaami ba Kabaka ago baagawalanga gaawalibwanga. Okuwala amaliba kwakolebwanga kutya ekyo nakyo mumanyi nti kati muli okyebuuza. Amaliba okugajjako obwoya kye twogera okuwala amaliba okugajjako obwoya. Amaliba ago mwana wattu bafunanga amaliba nga 8 olwo ne galyoka gawalibwako obwoya 8 ngezezza bugeza mu muwendo naye ng'oli ayinza okuba nga afunye oba 18 oba n'okusingawo nga bagafuna katubeze oli afunye 8 n'agawalako obwoya ate oluvannyuma ne munda namwe ne balongoosaamu munda muno mu maliba balongoosangamu batya baafunanga omusenyu ne bayiwa ku basookanga ne bajjako obwoya oluvannyuma ne bafuna omusenyu ne baleeta amayinja ne bakuuta nnyo eddiba eryo ne likuutibwa bulungi ne ligonda. Ekikolwa ekyo bakiyita kukunja era baagambanga nti gundi ali mu kukunja okukunja. Ekikolwa ky'okukunja kyayambanga nnyo n'okuggyako obunyamanyama bwabanga busigadde mu ddiba. Kati kkiriza nti obunyamanyama obwo bwe tuyita enkulo. Era baagambanga nti ali mu kukunja nkulo ng'azijja mu ddiba. Kale Mutaayi alinga nkoonako wano nti ayagala kuwummulamu bwe kinaaba kale kati tugenda kubawummuzaamu ate era tubaddire mu kitundu ekiddako.